George Agaba atuusiddwa mu kkooti y'e Nakawa ku ssaawa 8 ogw'emisana era n'ayingizibwa butereevu mu kaduukulu ka kkooti. Ku ssaawa 9 asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi ow'eddaala erisooka Gladys Kamasanyu n'asomerwa omusango gw'obutemu. Oludda lwabwe lugamba nti ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde e Luzira mu Kampala, George Agaba ng'eyali akulira ekikwekweto ky'okumenya amayumba yanyigira mu kutta John Onyango ssaako okulumya abantu abalala 2. Agaba omusango guno agwegaanyi. Ategeezeddwa obutabaako ky'amaanyi ky'ayogera kubanga omusango ogumuvunaanibwa alina kwewozaako mu kkooti enkulu. Bw'atyo omulamuzi amusindise e Luzira okutuusa nga 8 omwezi guno lw'anaakomezebwawo mu kkooti. Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi oguwedde e Luzira ku njegoyego za Kampala, Agaba ng'ali wamu n'abasirikale ba KCCA abalala mu kikwekweto ky'okumenya amayumba agagambibwa okuba nti galiwo mu bukyamu, baafuna obutakkaanya n'abatuuze ekyaviirako omukuumi we okukuba amasasi mu bantu.